akawungeza akalungi omulabi waffe omulungi eyegestere fine yaffe mukadde kano nkubuuzaako era nenkwebaza gyonna gye wakatuusizaako engalo gye wakawa obudde n'ogikola gyonna gye wakamaliriza n'egyo gikyagenda mu maaso. Erinnya Nzaakira Wambwani Kannamugera akubuuzaako ku lunaku luno olwokusatu ku nnaku z'omwezi 26 omwezi gwa Novemba omwaka 2025. Nga bulijjo kasazo ya saa 4:30 tuba tuze ne programu yaffe ey'olutindo okuva ku nnaku lw'Emmande paka olunaku olwokutaano. Ng'olunaku olwaleero ndiwo ne omukulu general manager wa YPA JB Magezi. Kuba YPA nyinimu yasiima babeerengawo ku saa 4:30 basomesa ebyobulimi wamu n'ebyobulunzi lwa nsonga Uganda tukimanyi nti bakaboni yayo ya bulimi na bulunzi. Kati bo bewaayo bajjenga batusomese bikwatagana ku byobulimi n'ebyobulunzi. Era kasooke musaba ababuuzeeko oba oli atujja na kumanya biki ebyabadde ku farm visit gye yali ku Sande mukulu Jebbi. Sebo gyebali. Kale sebo nawe gyebaliko. Sebo. Eno tukola bagaya balinda tugaggawale baloge. Tulunde embuzi balaba bwe bati. Balinda embuzi zitutuuse mu nnyonyi. Batandika okugamba nti sente za gundi. Abatulaba balungi mugamba mutya muje bali kujona gye mutuusako engalo. Ayogera naawe si mulala ye mukwano gw'abangi JB Magezi omulunzi w'embuzi era omusanyufu. Sirunda bulunzi mbuzi ni makasooli ate si kasooli eka tulunda ne kunjuki sako n'ebintu ebirala byonna okwetoloola ebyobulimi n'obulunzi. YPF tukutetenda mu kutwala ebintu ebweru ebikwatagana n'ebirime awamu n'ennyama naddala ennyama yaffe n'ey'embuzi. N'olwekyo nga okuva 28 omulimu tugukoze bulungi kyova olaba tukyaliwo era twebaza Ssaabasajja Kabaka okubanga asiima buli lunaku ne tubeera wano ku BBS Telefina okwogerako naawe omulabi waffe osobole okukyusa endowooza yo endabayo awamu n'enkolayo ey'ebintu. Biri ebintu bisatu oteekeddwa okusookera ddala n'okyusa endowooza kubanga ebyo by'oli ne by'okola ne by'olina biva mu ndowooza yo. Era bwe mba njagala kumanya endowooza ye zitowa kyenkana ki nina kwetegereza omaze emyaka emeka ng'okola era ofunye eki era oliruddawa oliruddawa n'endyoka mmanya endowooza yo. Bw'omala okukyusa endowooza n'okyusa enkola kubanga bye tukola biva mu bye tulowooza. Bw'omala okukyusa enkola awo enfunayo yo yeekyusa yokka si gwagikyusa. Bwe kyusa ndowooza okyusa enkola enfuna egenda kubanga yeekyusa yokka. Era nga katono nnyo nga tetuneeyongere badde wano nga mbalabala mu calculator ne ngamba omuntu agaggawadde atya omuntu asobola okukuŋŋaanya obukadde 75 alina chansi efuuka biliyoneya. Alina chansi mu bulamu eraba ku kawumbi kubanga obukadde 10 okudda wansi abazikute sente ezo bangi. Naye abantu abasukulumye n'asala akaguwa n'asusa $5,000,000 batono. Asusa ekido. Ekido kireese obuzibu mu Uganda muno. Abantu abakisusiza nga bakoze kikole. Oli okukiweza nga kiine ewalala we kivudde. Naye ngamba nga gwe mufuna mpola nganza ogenze n'okola ne ziwera $1,000,000, 200, 300, 400 ne weeyongerayo. Abasinga ziwera 200, 300 nakka nadda mu 150 naddamu n'ayambuka n'abeera awo alinga mayengo ku nnyanja gabanga agalina gye galaga ninga gali awo ku nnyanja tegavaawo. Kati nembalamu ne ngamba bwe nsondayo obukadde bwange nga 75 kali kyotyo gijjeeyo weri wano obukadde 75 mbufunamu embuzi zange 10 nenziteeka mu insurance nensasulako abakozi nenzimbako n'ebiyumba buli kimu ne kiggwa ku bukadde bwange 75 embuzi 10. Embuzi 10 bwe mbanga nejjeeko obuvunaanyizibwa nenzikwasa kampuni nga bw'olaba YPA ne ngamba YPA ebeezirunda nze mbale bubazi nambulenga nsupervisinge mbaduumire mukoze mutya wano mutereze wali neetaagayo emyaka emeka okuweza embuzi ezintwala mu kawumbi mu bukadde 75. Twagambye osooka kukyusa nki ndowooza endowooza yosooka ogijje mu bitasoboka
gitwale mu bisoboka endowooza yo sooka ogijje mu kugamba nti obukadde 75 butono oba bungi sooka ogiteeke mu njagala kutegeera kyayogera otegedde kubanga bw'oba teweeteeseteese kutegeera kyenjogera era ojja kumaliriza oli bwotyo nga tobitegedde njogera ku bukadde 75 sifuddeeyo obujje luddawa nenjogera ku mbuzi ezisobola okuvaamu akawumbi era embuzi oziraba ku sikuriini yo ezo zisuka obuwumbi naye njogera kawumbi kamu bwe kati miliyoni 75 bwe nzijjamu embuzi zange 100 mu myaka 3 kubisaamu emirundi 3 mu mbuzi 10 oba nze kankubiseemu embuzi nga gokubisaamu ssente miliyoni 75 buze embuzi 10 times 3 embuzi 10 times 3 embuzi 3 egyo myaka 3 twongereyo emyaka emirala 3 times 3 era zibeera embuzi 9 terunawera bulungi twongereyo emyaka emirala 3 gibeere emyaka 9 embuzi 27 myaka 9 guba mwaka kyogo tuli mu 2025 gatako 9 23 234 ojja kuba okyali muto tukubiseemu awo oba tusooke twongeremukko emyaka 3 toyongeramuko maawo gibeere emyaka 9 kati kubiseemu 75 olaba oba essimu yo tomale kugiwunzika 75 okay kati awo oyingire ojja giwunzika olimba bwengiwunzika eraga njagala nsome nga gwe bw'owandiika eyo gy'oli wandiika 2 noti 25 owandike 0 6 kitegeeza kakadde right kati ebisoose mu maaso nabyo biriko 0 endala 3 oba ennyukuta 3 bwe ziba 0 kitegeeza kawumbi naye ennyukuta esooka ziri 2 eri 2 not 1 kitegeeza obuwumbi bumeka obuwumbi 2 mu emitwalo 20 mu miliyoni 20 mwezi 5 ngambye emyaka 9 okuva kati nga nina leero wensobola okujja sifuddeeyo kuba mutunda amataka ne mugula zibooda enkya ne bagibba oba neefa noddayo n'okaaba kati ze sifuddeeyo obukadde 75 obujjeewa nze njagala mbeere mu malirivu ng'ekinyonyi ebimu ku byenjize leero gye mbaddeyo ku lusozi ekireka njize nti ekinyonyi genda naawe okyegendereze bwe kizimba tekizimba ku matabi manene ekituufu kinoonya akatabi akasingira ddala okubeera akanafu akali ku bunkaki nebuuziza bano ekinyonyi kino kyagala committing suicide naye bwe neeyongedde okunoonyereza n'okulowooza nentegeera lwaki ekinyonyi kibiikamu amagi gaakyo amagi gano gabeera ku bunkenke emisota gisobola okugalya n'ebinyonyi ebirala n'ebisolo naye teri kisolo kisobola kuyimirira ku katabi kali kubanga kaba kamenyekerawo kitya tekituuka nayo kati ekinyonyi ebirala gye bitatuuka kyo gye kigenda ne kizimba security ekirala ekyokubiri akezimbira tekaba kaki akaki akanyonyi kati akanyonyi kano ekinyonyi kibala nti abaana bano benzadde bateekeddwa okukula nabo ne bagenda ne beezimbira abaana bwe basigalamu bagenda kukula bazitowe bwe bazitowa akatabi kamenyeka otegedde bagwe kati engeri yokka gye basobola okuwona okufa kwe kuvaamu ne bagenda ne beeyiya ne beezimbira ekiyumba ekirala ontegedde njagala naawe obeere mu malirivu weeteekeko ku bunkenke ng'ekinyonyi bino byembala biteeka ku bunkenke omuntu agamba ekintu kino mbadde nkyagala kyekirimu miliyoni bwe mba mbazeebazeemu kisobola ovaamu miliyoni 10 oba 75 naye ate bwe mba nsigaza kyo naye bwe mba nkijjewo ne nfuna miliyoni 75 ntunuulidde obuwumbi 2 mu myaka 9 bwe nsigaza kyo mpaka emyaka 9 nga tekikyuse kati ogenda okubalabalamu nga teruggwa naye okujjako yakyusiza ki endowooza ffe tusobola okuzimbira faamu yo ewuwo ku ttaka lyo oba bw'oba tolina ttaka mu kyo kyokwata kakapita akatono okagulemu ettaka ne tukwazika eryaffe n'olundira ku lyaffe ne twesasulira ku lyaffe ng'ate ffe tukuyambako ne mu kulunda oba ntegedde nti gwe okutta embuzi 10 tukuwaddewo okuzimba ekiyumba ye zoozirina ezizimba ekiyumba olina zigula mbuzi ffe ne tuzimba ekiyumba
ne tufuna ettaka kwe tuzimbye, yes, ne tukusimbira omuddo bwe tumaliriza gwe n'oteekamu embuzi zo. Then embuzi zino mu kuzaala ne twesasula nga bwemba n'ettaka mwe mujja ne muzimba ekiyumba. Aŋambye nga n'ettaka tolirina. Jala tusooke twogere ku muntu nga nina capital, for example, nagenda ku kyeyo ne nkuba ekyeyo kyange emyaka 3 4 5 ne nkuŋŋaanya akasente kange wamu. Oba nina gwe nasikidde. Mu bye nasikidde mulimu akasente ako. Sifuddeeyo, manyi nze buli kintu nkikonvertinga into money. Era bwe ndaba ng'ekintu kye nnina tekimpa value ya sente zino, like value for money nga sigifuna, nkijjawo ne banziriza sente ne nzitwala gye nsuubira value for my money. Kye ntera okubuuza abandaba bwe bankyalirako, bwe nkuwa leero obukadde 10 wandibukozeemu ki? Wandibuguzeemu ekyo ky'olina leero ekibalirwamu obukadde 10, oba wandigenze n'obukolamu ekinaazaala obukadde 10 buli mwaka? Olina kukolamu kinaazaala. Kubanga YPA bye twogera ng'embuzi, embuzi z'otaddemu z'ozaala buli mwaka. Bw'oteekamu okwata obukadde 10 n'ogulamu embuzi ne tusayininga nayo contract. Kitegeeza embuzi zo ziteekeddwa okuzaalira obukadde 10 buli mwaka. Oli waddembe otwala cash oba okutwala embuzi, ojja kujjanga olambule nga be twabadde nabo kweno Sande. Ajja n'abala embuzi ze, waddembe okugamba nti ku mbuzi zange zino eziweze 5 mugantundire kashi mwagala ku akaunti yange. Ko kulambula kwatambudde kutya? Okulambula ng'enjogera inaku zino bweri kwabadde malidadi sana. Kwabadde kulungi, abantu babadde bangi, babadde eager to know, eager to learn new things. Babuze ebibuzo bingi, balabye omuddo tugulima tutya, daamu, enjuki tuzirunda tutya, tuzizimbira tutya. Badde okimanyi nti enjuki tugizimbira ennyumba okugenda amabaati amayitirivu. Nagirabako natuukayo. Iwe bale nnyo. Kati abantu wanti wenkubuza mbuuza abatulaba bonna. Lwakuba tegwe obaddiramu kye batandizeemu. Abatulaba obadde okimanyi nti enjuki tugizimbira ennyumba nga gy'osulamu. Ennyumba yinza n'okuba nnene kweyo gy'osulamu, amabaati agagigendako. Ennyumba obadde okimanyi nti enjuki tezikubwa nkuba eza YPA. Obadde okimanyi nti enjuki za YPA tezookebwa kasana direct. Naye obadde okimanyi nti enjuki za YPA bw'ogula emizinga gyo oba ofuuse landlord era osolooza ssente buli mwezi. Otya bw'okwata obukadde tugambe 15, leero sigenda kwogera ssente ntono. Bannayuganda mulina ssente empitirivu nnyo, jamu atukwate e Kampala wano nga zonna motoka zammwe. Obukadde 15 nga tonagula siyenta. Uliriza bino wammanga. Osobola okubufunamu emizigo 10 egy'enjuki ng'osuza bawanjuki. Obukadde 15. 10 osuza bawanjuki. Abapangisa be bayita bawanjuki tebatwala abaana ku ssomero ne baleeta birango nti school fees yamazeewo ssente. Tebalwaza, tebafuna bubenje, tebafiisa nti bagenze kuziika. Ate ekyessanyu tebasenguka, tebagala nnyumba ne basenguka. Njogera ku bawanjuki abo b'olabako, olaba bwe banyirira ggwe. Woosula wanyirirangaawo. Bawanjuki we basula. Tewagamba ntata mugambe siriiwo. Ebyo tata simanya mugambe siriiwo, mugambe nagenze dda. Ne weggalira nonnyuka ssaawa 8 osange landlord nga yeebasi. Ne bannange. Obwamufuna mpola buno tubulwanyise tubeeko level kwe tubuteeka. Njagala nkutegeeza obukadde 15 nga tonabugula kapoloti kalinde emyaka 10. Onoonye ezizimba. Osobola bukozesa mu njuki ne bukugulira poloti ne bukuzimbira ne buwerera abaana ne bukola n'ebira ne bikuwa ne iPhone 17 gy'oyaayaanira okufuna nga togabangudde bibyo ngamba gwe omwana ow'obuwala. Obukadde 15 bukuwa emizinga 10, emizinga 10 gikuwa akakadde buli mwezi. Kati njagala ombuulire landlord kigoomanyi ewammwe nga yakozesa obukadde 15 okuzimba emizigo n'okugula ettaka, ng'olwaleero ayingiza akakadde buli mwezi nga tebamunyagaamu wadde omwezi. Tateekayo, manyi nti ssente z'osolooza zozaayo ate bakusasula ennyumba n'ekaddiwa n'ogirinovate nga ng'okozesa zino ze bakusasudde. Ne bakusasula ekikomera ne kigwa n'okozesa ssente ze bakusasudde okukizaawo. Ne bakusasula oluggi ne luwangukamu
n'okozesa ssente ze bakuwadde okuluzaamu bwe basenguka teri ayingira nga tozeemu kugiddaabulula kati omaliriza nga zojjamu zozzaamu olaba otya obukadde 15 bwe bukuwa akakadde buli mwezi emyezi 15 buwa obukadde 15 buba bukomyewo buli mwezi kakadde ate ekinyuma ekirala nti ogenda kukungula okumala emyezi 48 bwe bukadde 48 emyaka 4 bukadde 15 ye bizinesi yo overall harvest is 48 million kati gwe njagala naawe ombalire ngenda kusoma enamba yange andaba naawe obeeko diiru gyompa oŋŋambe magezi eyo toteekayo obukadde 15 bwe tubuteeka wano shuwa diiru tusobola okukola kino nakyo njagala onnyinyonnyole zigenda kuzaalibwa zitya ssente ezo saagala byakuŋŋamba leeta ssente zigenda kuzaala zigenda kuzaalira mu kizitya nsobola okulambula bizinesi zigenda zaala ki saagala bya online kundaga ku simu gakambuka bwe kakkirira njagala ondage nti gigi n'emizinga nga bwe nkulaga emizinga njagala ondage nti wuuno biveno gwe tuwakulamu ne tutunda guguno omubisi njagala ondage nti ziizino embuzi ziizino zizadde omanyi twabadde ku faamu embuzi ne zizaala nga tuli awo tulaba ku sport nabagamba embuzi oziseetinga ddi lwe zirina okuzaala kubanga gwaseetinga ddi lwe zirina okuwaka kati sizoni ey'omusana ziba zizaala kati olabanga akakuba kadde kakendedde ennaku zino tuli mu kasana enkuba egenda kuddamu oyo nga tumaliriza omwaka tunagenda ogumaliriza ng'obwana buli mu mwezi olwedde bwatandika okuzaalibwa mu Gw'ekkumi era obwana mwabulabye abaabaddeyo nga bungi ng'endala ziri mawako makulu ng'endala ziri mu kuzaalirawo ku sport kitegeeza ezo sente ndabira ddala wajje ziva okuzaala sente endala tinakwata emitwalo 75 n'engula embuzi nezaala obwana bwezadde ne bukula ne buvaamu sente oba ntegedde muve mu bintu by'okukola ebintu bye mutategeera kola ebintu nga naawe osobola obyekolera ng'omuntu abikusomesezza ne bw'aba tabikukoledde naawe osobola obikola ki obikola omuntu bwe nkulundira embuzi ne bwe bukya ne bugasiina katale akatale k'embuzi kayinza okubula ggwe newe mbasa gitunze okola otya ebeerawo nezaala endala ebeerawo nezaala endala okimanyi nti bw'oba weetaazeemu olina obwetaavu obusaamusaamu osimba muti wano omulala wano akalala n'okakiika waggulu n'oyitayo isima wali n'aleeta akathara n'agiyisaako ku bulago ne bayitawo nga we bagula atute koota atute kira atute haafu ng'akasente kayingira muki mu nsawo so teri ngeri yonna gy'oyinza kulemererwamu ng'otambulira mu by'obulimi n'obulunzi naddala nga totambula wekka. Mukulu Jebbi sebo mwavuddeyo eggomba naye ngenda kusaba tugenda mwezi gwa 12 nategeezeddwako nti mulinayo olusirika lw'omugenda mu lumalako omwaka members meeting. Agamba olusirika kambuzaabuza bwe nkalowoozaako tetugenda sirikira gye tugenda okutuula tugenda kuba twogera ku mwaka guno gutambudde gutya tutuuseewa tuwezeza embuzi mmeka emizinga emeka eka meka ez'akasooli n'ebirala ebiringa ebyo so ennaku z'omwezi zigenda kuba 12 ffena tugenda kusinkanira ku kitebe kya YPA wabeerayo okulya okunywa okusanyuka ate okusasula byabwereere YPA ebyo yabigonza okay. byabwereere naye ku luno okwawukanako ne betubadde nga tukola nga tugamba mwenna mujje nedda mwenna temujja bamemba bokka be baba bajja gwandaba ojja birabira ku BBS telefayina emmere ojja girira ku BBS naye gwe memba ogenda kujja fizikale tutuule oli mukungu oli mukama waffe tulye tunywe tusome tulabe olugendo luno tulutuusizaawa ate atali memba tugenda kuba tunyumya ku lugendo ki lwe tutambuza ffe naye soko munyumizi olwa embuzi ku nnyonyi olugendo lw'embuzi ku nnyonyi embuzi ng'egenda China embuzi okugenda e China egenda kugenda ne bammemba embuzi erudde ng'erinnya ennyonyi ne wenjogerera eri South Africa yagenze mwami Obed Ben ali mu kwetoolola amawanga yakatambula amawanga ndoza katinga 6 kweno trip gye yakatwala era abagobera ku TikTok account ye mumulaba buli nsi gyatuukamu bw'atuuka ku airport video n'ebifaananyi abiteekayo atuwe update kati asakira luddawa twamulabyeko Botswana tumulabye South Africa twamulabyeko mu mawanga amalala ageetoolodde awo so embuzi etambulira ddala
teri gye tugenda nga tetwogera ku mbuzi buli gyolaba gye tuba tutambulidde ekiba kitututte bulimi na bulunzi ekyessanyu nti gwe munnayuganda otulina ekitebe kyaffe kiri ku Lubaga Road e Kampala wano ekirala kiri Nansana tulina ekitebe e Masaka ku mafuta ga B Energy Kampala Road tulina ekitebe Gomba Maddu tulina ebitebe bingi okwetoloola regions za Uganda naye nga nze kama kwogera ayagala okunsisinkana onyumyemuko nange njagala nkusomere namba yange osobola okunkubirako oyina ettaka liri idle ekyapa kyekikugasizza tusobola okutuula wamu ne tulaba projects zetuyinza okuteeka ku ttaka lyo obadde onootera okulitunda ssente zife kakana tuula ne YP etukutero project egenda okukwerabiza ennaku yonna so nga ate gwe atalina ttaka tukugamba nga tonaba kugula ttaka oyinza okuba capital goyina takumala kugula ttaka na kuzimba faamu jangu tukuwe ettaka tuzimbeko faamu amagoba agava mu faamu eno ge gaba gagenda gagula ettaka osigale ng'ojjayo amagoba ogende ozimbe ogule akamotoka weevuge obulamu bugonde 0709 ng'ogiddamu 0709 1014 1014 334 0709 1014 MTN eri 0774 0774 313 555 social media name erinnya lyange ku social media teeka mu JB Magezi tusomere wamu bino okubikola ffe bituyambye nawe bw'onoobikola gwajja okufunamu Ssaabasajja Kabaka ekyo kituufu nnyo tugenda sukkako wano bannaffe amaze okweteekateeka baakawunyemu nange nzaakira mbwani Kanamugera Ssaabasajja Kabaka awangaale nga namungi w'omuntu yekulumulula